Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Imuse emikono gigole bulungi waggulu. Wubirako Mukama waffe Yesu mugambe weebale na luno olumpadde. Wubirako Mukama waffe Yesu mugambe weebale Mukama na luno olumpadde. Yagaba olunaku, yagaba obulamu, yagaba byonna. Muwubireko taata waffe. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Erinnya lye liyimusize ddala waggulu. Ulumiza oyo asinga bonna. Ulumiza oyo atukuuma atebaka era atabongoota. Akumanyi okusinga bwe weemanyi. Akuuma amagenda go n'amadda. Akuyisa ku balabe bo n'abaziba amaaso. Alwana entalo z'omanyi n'ez'otamanyi. Emikono gyongere kuwagula omubiri obanga ye mulwanyi wo. Muwubire Mukama obanga ye mulwanyi wo. Ekitiibwa akitwale n'amatendo agatwalire ddala. Muwubireko muwe ekitiibwa n'amatendo. Muwubireko Mukama omuwe ekitiibwa n'amatendo. Muwubireko Mukama waffe omuwe ekitiibwa n'amatendo. Muwubireko taata waffe omuwe ekitiibwa n'amatendo. Agulumizibwe kabaka w'abakabaka. Atenderezebwe omuyinza w'ebintu byonna. Muyimusize ddala waggulu mwebaze. Ateeka ekyokulya n'ekyokunywa ku mmeeza yo. Agabirira era agabula abantu be. Agabirira era agabula abantu be. Akwambaza. Ye magezi go yakutegeerera. Kubanga Mukama yakutegeerera, emikono gyongereko waggulu omuwubireko. Muwubireko taata waffe. Muwe ekitiibwa Mukama waffe, muwe amatendo. Muwe ekitiibwa Katonda waffe, muwe amatendo. Muwe ekitiibwa omulokozi waffe, muwe amatendo. Muyimuse waggulu kubanga asaanidde. Alwana entalo zaffe zonna n'aziwangula. Akulembera amagenda gaffe n'amadda. Abukeesa taata oyongera omuwubireko. Muwubireko Mukama abukeesa. Amanyi bwe twebaka, amanyi bwe tuzuukuka. Yasalawo ebyobulamu bwaffe. Yasalawo amagenda gaffe n'amadda. Yalwana entalo zaffe n'aziwangula. Ekitiibwa kimuwa, amatendo gamuwe. Mwebaze kubanga akukuumye. Akuumye ab'omu nnyumba yo. Akuumye ab'omu kibuga. Akuumye ab'omu kyalo. Akuumye abali mu mawanga amangi. Yimusse emikono omuwubireko mugambe taata weebale. Mikwano gyange ogikuumye. Ekkanisa ogikuumye. Eggwanga Mukama olikuumye. Muwubireko kabaka w'abakabaka. Muwubireko Katonda abeera omulamu. Muwubireko Katonda ow'ekisa. Eyakulonda mu bangi n'akuleeta mu baana be. Eyakulonda akulabirira, akugabirira, akulwanira entalo zo. Muwubireko omusawo w'obulamu. Mikono gyongereko waggulu omuwubireko yajjanjaba obulamu. Tewali ndwadde emulema. Talina ndwadde gy'atawonya. Awonya endwadde zaffe zonna. Oyo ye inshuwalensi y'obulamu bwaffe. Emikono giwanikoberenga akwata waggulu. Mukubire engalo ez'amaanyi. Zikyabulamu. Zikyabulamu Mukama, mukubire engalo ezimusaana.
mukubira engalo ez'amaanyi nga weebaza byonna akola byonna, mukubira engalo ez'amaanyi ng'omwebaliza byonna. Zongereko waggulu mugambe Mukama weebale ekirabo ky'obulamu. Akutandikira wiiki n'agikumazaako mwebaze. Akutandikira wiiki n'agikumazaako mwebaze. Mukama waffe akutandikira wiiki n'agikumazaako mwebaze. Ekitiibwa kyonna kimuweere ddala n'amatendo gonna gamuweere ddala. Akutandikira wiiki n'agikumazaako mwebaze. Agabirira byonna. Yagaba transport, yagaba emmere, yagaba renti. Mukubira engalo eza waggulu kubanga byonna yabikolako. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu kubanga byonna yabikolako. Ali ku Salt FM yongera ozikube. Ali ku Salt Television yongera ozikube. Ali ku Salt Media App yongera ozimukubire. Muwe ekitiibwa taata. Muwe amatendo omulungi waffe. Ali ku Salt Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok yongera ozikubire waggulu ddala. Atwala ekitiibwa mukwano gwaffe. Atwala ekitiibwa mukwano gw'abangi atagobera bantu bweru, atasosola mu bantu, akuuma abali mu diaspora, akuuma abali mu mawanga ag'enjawulo, n'okusingira ddala akyusa olugero lw'obulamu. Mukubira engalo eza waggulu akyusa olugero lwo. Zongereko waggulu eza Mukama akyusa olugero lwo. Zongereko waggulu eza Mukama akyusa olugero lwo. Zongereko waggulu eza Mukama akyusa olugero lwo. Alina pulaani ku buli kigambo eky'obulamu bwo. Mwongere engalo eza waggulu oyo master plan w'obulamu bwaffe. Mwongere engalo eza waggulu oyo master plan w'obulamu bwaffe. Yeetwalira ekitiibwa taata, yeetwalira amatendo. Ali ebbali w'ekifo kyo sembera mu kifo kyo. Dawali ekifo kyo. Yimusa emikono gyo waggulu. Golola bulungi emikono gyo waggulu. Waayo saavisi eno Mukama akuwa ekyokuddamu. Waayo saavisi eno Katonda affe 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 akuwa ekyokuddamu. Buli lwe tujja maaso ga Mukama wabaawo okuwonyezebwa, ate wabaawo ne answers. Wabaawo okuwonyezebwa, ate wabaawo n'ekyokuddamu. Golola bulungi emikono gyo waggulu. Olina ekibuuzo, olina ekikusoomooza, olina ekikutawaanya, olina ekikuluma. Emikono gyo giyimusa eri Katonda omulamu. Musabe Katonda olwaleero akukoleko omwoyo gwo. Musabe Katonda olwaleero akukoleko mu birowoozo byo. Musabe Katonda olwaleero akukoleko omubiri gwo. Musabe Katonda olwaleero akole ku by'obulamu bwo. Emikono gyongereko waggulu. Musabe Mukama Katonda akukolereyo ekyamagero. Saavisi eno ezaale miracles mu bulamu bwo. Saavisi eno ezaale miracles mu bulamu bwo. Saavisi eno ezaale miracles mu bulamu bwo. Saavisi eno ezaale ebyamagero mu bulamu bwo. Saavisi eno ezaale ebyamagero mu bulamu bwo. Akwongera amagezi mu saavisi eno, akwongera effeva.
akwongera okumwesiga mu saviisi eno, akwongera okumukkiriza, akwongera okusuubirira mu ye, saviisi eno ekwate ekujje bw'obadde ekuteeke waggulu. Mukama agikozesa okwongera okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Mikono gyongereko waggulu, mugambe taata saviisi eno ogikozese okwongera okukyusa olugero lw'obulamu bwange. Mukama akozese saviisi eno okwongera okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Mukama Katonda akozese saviisi eno okwongera okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Mukama Katonda akozese saviisi eno okwongera okukyusa olugero lwo. Akukole bulungi Mukama. Emusa bulungi emikono ebyo tubiteeke waggulu. Saba ku ssente, Katonda akubire ekkubo. Ofune kapito omutima gwo gwe gusaba. Ofune kapito omutima gwe kapito gwe yeetaagibwa yenna. Musabe Mukama. Mwezi guno ogwa Juuni Katonda akukolere. Mwezi guno ogwa Juuni Katonda akukolere. Ofundikire emyezi 6 egisooka mu mwaka mu buwanguzi, mu bujulizi. Otandike emyezi 6 egigenda okuba nga gye gifundikira omwaka, ate nagyo gikwatiremu ebinene. Imusa emikono osabe ku ssente. Imusa emikono osabe ku ssente. Byotunda Katonda abirabisa omukisa. Byokola Katonda akukolera obujulizi obwereere. Atunda ebinene ennyo, n'atunda ebitono, n'atunda medium. Katonda abere ng'ateeka ssente emikono gyo. Imusa emikono gyo, yongera okusaba emikisa, yongera okusaba ssente, yongera okusaba amafuta, yongera okusaba amaanyi, yongera okusaba ekisa, yongera okusaba obujulizi, yongera okusaba obuwanguzi, yongera okusaba amagezi, yongera okusaba, yongera okusaba, yongera okusaba ekigambo ky'oba oyogedde mu kamwa ko kibeereko amafuta, kibeereko amaanyi. Abagagga b'oyogera nabo bakutegeere, bakasitomazi b'oyogera nabo bakutegeere, basuppliers b'oyogera nabo bakutegeere. Imusa emikono musabe Mukama obeere ng'otegerekeka. Amafuta ga Mukama gabeere ku bulamu bwo. Amafuta ag'okukulaakulana gabeere ku bulamu bwo. Imusa emikono gyo, saba amafuta ag'enkulaakulana. Saba amafuta ag'enkulaakulana. Saba amafuta ag'okuwangula kalubere lutalo ki? 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 Akujjuza ekisa Mukama. Akuwa obuwanguzi naawe bw'otaasuubira. Akuwa obuwanguzi naawe bw'otalowooza. Weewaawo olina okukkiriza ne Mukama ayinza nnyo okukola okusinga bwe tukkiriza, bwe tufumiitiriza ne bwe tusaba. Akukolere Mukama eky'amaanyi mu linnya erya Yesu. Emikono gyongere ku waggulu, batu byongere waggulu. Kusabira Katonda akukolere eky'amaanyi. Okwatiseeko emikono ebiri. Akukolere eky'amaanyi Kabaka w'abakabaka. Okwatiseeko emikono ebiri. Ebatu byongere ku waggulu ng'okkiriza okwasaako ebiri. Tugenda okutuuka mu Sunday service ng'olina obujulizi. Akyusa olugero Mukama. Zikubire waggulu Mukama akyusa olugero. Zikubire waggulu Mukama mwegayirire akyusize eddala olugero. Zikubire waggulu Mukama musabire eddala akyusa olugero. Akyusa olugero Kabaka w'abakabaka. Akyusa olugero Katonda abeera omulamu. Akyusa olugero Katonda ow'ekisa. Akyusa olugero akukolera okusinga ekizibu ky'obadde olina. Zikubire waguyaniriza amafuta ag'okukolera okusinga ku kizibu ky'obadde olina. Akukolere Mukama okusinga ku kizibu ky'obadde olina.
akukolere Mukama okusinga ku kizibu ky'obadde olina. Akukolere Mukama okusinga ku kizibu ky'obadde olina. Akukolere Taata okusinga ku kizibu ky'obadde olina. Akukolere okusinga bw'osaba, bw'okkiriza, bw'osuubira, bwe weegayira, bwe weewaayo. Ali ku Soloti FM nkikusabira ekyo. Ali ku Soloti Television nkikusabira ekyo. Ali ku Soloti Media App ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok. Nkikusabira ekyo Katonda akukolere mu linnya erya Yesu. Imusse emikono gyo gigole bulungi waggulu. Muubireko mugambe n'asinza Taata. Muubireko mugambe n'asinza Mukama wange. Muubireko mugambe n'asinza Kabaka wa bakabaka. Emikono gyongereko waggulu okusinga ku neighbour. Muubireko Mukama mugambe n'asinzanga Mulukozi wange. Muubireko mugambe n'asinzanga gwe maanyi gange. Muubireko mugambe n'asinzanga mukwano gwange asinga emikwano. Yongera omuubireko Mukama engalo eza waggulu, emikono egya waggulu egyo. Yongera omuubireko Taata. Oh, hallelujah! I said hallelujah! Hallelujah! Wanika bulungi emikono muubire. Mugambe twala ekitiibwa n'amatendo gwakyusa olugero lwange. 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 Mukubire engalo eza waggulu. Zongereko waggulu. Zongereko waggulu era. Kusabira Katonda akyusire ddala olugero. Abadde atudde imuka tusabe essaala ya Mukama waffe. Imusse emikono gyo waggulu gigolole bulungi. Owulire ng'embiriizi zeegolodde. Asaanira ekitiibwa Katonda waffe. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Tuula nga bw'ogenda otula mu kyamagero kyo. Tuula nga bw'ogenda okutula mu kyamagero kyo. Wulira emirembe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abandaba ku Soloti TV, abandaba wano ku Canaan Land, n'abo bempuliziganya nabo abampulira ku Soloti Media, ku Soloti Media App, ku Facebook, ku TikTok, wonna. Mukama yebazibwe. Yebala atuwadde olunaku lwa leero. Yimusa emikono gyo waggulu gigolole bulungi. Muubireko mugambe weebale okumpa olunaku lwa leero. Muubireko mugambe weebale okumpa olunaku lwa leero. Weebale Mukama olugendo lw'okukyusa olugero lwange. Muubireko mugambe Mukama weebale olugendo lw'okukyusa olugero lwange. Weebale kunkwata ku mukono. Weebale ekisa kyo. Weebale amaanyi g'onsibye. Weebale ebisoomooza by'ompisizaamu. Weebale okuba ng'okyampaniridde paka leero. Yimusa emikono omuwubire ddala. Mwebaze gwali ku Soloti FM. Mwebaze gwali ku Soloti TV. Mwebaze gwali ku Soloti Media App. Mwebaze gwali ku YouTube. Ali ku Facebook naawe ali ku TikTok. Mwebaze Kabaka wa bakabaka. Amaanyi gakusibye. Bw'otunulamu emabega bw'oti, weebuuza engeri gy'oyise mu myezi gy'oyiseemu, naye ate ogiyiseemu. Osemberera bujulizi bwo mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu w'omutwe gwo.
okyabulamu ozikubira waggulu, zikubire waggulu w'omutwe gwo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Akyuusa olugero. Wiiki eno yakusoma tuddeyo ku misingi gyaffe mu Bayibuli tulabe by'oyitamu gw'osoose binene nnyo okusinga bye yali akozeeko. So bwe tusoma Bayibuli twongera okwesiga Katonda, tutegeera nti n'ebizibu byaffe bitono nnyo ku ebyo Katonda by'asobola okukolako. Ye Katonda akola ku bizibu nabyo ne byewuunya. Bayibuli eyogera mu Yobu essula ya 9 olunyiri lwa 5 nti ajjula ensozi nazo ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. Ajjula ensozi nazo ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. Yobu essula ya 9 olunyiriri olw'okutaano. Ebikutawaanya naawe n'olemera ku mutaasa, n'olemera ku mulokozi wo, n'olemera ku mutonzi we yakuteeka wano, atuuka n'abinyiigira. Nagane lwaki guno oguntu teguva ku muwala wange? Lwaki guno oguntu teguva ku mutabani wange? So ogenda okulaba ng'embeera ekyuse, embeera ejja kukyuka ne bwe kinaaba ki ejja kukyuka. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Embeera ejja kukyuka. Nsanyukidde engeri gye mujjumbiddemu amasomo gano gye gakoma okuyingira mu bulamu bwo n'olugero lwo gye lukoma okukyuka, gye gakoma okuyingira mu bulamu bwo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kyonna kyonna ky'olowoozaako nti kye kisobola okukolebwa, olugero lwo ne lukyuka, Katonda akisobola. Kyonna kyonna ky'olowoozaako nti kye kisobola okukolebwa, olugero lw'obulamu bwo ne lukyuka, Katonda akisobola. Tewali kinene mu maaso ga Mukama kyatasobola kukolako, ate tewali kinene kyatasobola kukukolera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So twasomye ku Yefusa mu kyabalamuzi essula ya 11 okuva ku lusooka paka ku lw'e11 ne tulaba ekyama kya Yefusa nga yali Katonda. Judges chapter 11 from verse 1 to verse 11. Ekyama kye yali Katonda. Ka recap akatonotono. Bamutuuza mu meeting, Judges chapter 11 verse 1 to 2. Zaali za kumutegeeza nti mwana wa malaaya tasaanidde mu kika kyabwe. Naye ate introduction yegamba ekyabalamuzi 11 olusooka, era Yefusa Omugiriyaadi yali musajja wa maanyi era muzira. Yeah, he was among the warriors. Naye Sitaani anoonyayo akantu n'akateeka ku bulamu bwaffe ng'ayagala akunafuye ng'ayitamu ako. Oli w'amaanyi, oli muzira, amagezi olina, omanyi okukolagana n'abantu, olina social capital. Sitaani najja n'akugamba ate mu lwatu sinamukaama, kaakati gwe omwana wa malaaya. So akatono ke tutayogeddeko wadde bingi ebyokwogerako mu Judges chapter 11, akatono ke tutayogeddeko ke kano nti newankubadde nga baalaba nga tasaanidde mu famire yaabwe, tekyamugaana kusaanira mu famire ya Katonda. Newankubadde nga bagamba tosaanidde mu famire yaabwe, naye mu famire ya Katonda osaanira. Kiwandiiko ekyo. Obanga balaba tosaanira ewaabwe, eyakutonda akusaanyiza. Era y'ensonga lwaki buli lukya ku makya
ngaba yakikoledde naggaga asinga obugagga mu nsi yonna, kuba leero saawulidde nga bamubika nti yafudde, naawe bwe yakikoledde. What? Katonda nga bwe yakikoledde naggaga asinga obugagga mu nsi yonna, naawe bwe yakikukoledde. Yamuwadde obulamu bwa bwereere. Tewali mugagga mu nsi yasayininze cheeke eyamuweeseza olunaku luno. So mu maaso ga Katonda osaanira. So Yefusa teyabakaayanya. Tuyina famire ebbiri zaddembe okukukkiriza zombi, oba emu yaddembe okugaana. Ne waliwo etali kwegaana era etali kugaana, wabula gwe osobola ogyegaana n'ogigaana. Kiwandiike. Tuyina famire bbiri mu nsi. Waliwo famire etali kwegaana era etesobola kugaana. It cannot deny you, it cannot forsake you. The family of God. You belong to God's kingdom. You belong to the people of God. Toli awo nga toliko gy'obelonginga. Era ntera okutegeeza abanoonya bazadde baabwe nga bazadde baababula. Ne mbabuuza nti kaakati ofa ki? Toliiwo wooli. Kale kiruma okuba nga tolina bantu bo. Naye tuwava mu bbanga n'ogwa. Waliwo abaakuzaala oba obategedde oba tobategedde. Serve the purpose. Mu 2020 nagendako e South Africa. E South Africa nenfuna omukisa ogusinkanako n'omusajja bamuyita Malengu Sole Malangu. Twasinkana mu Santoni City. Waliwo restaurant eri awo ku square y'okujjukira Nelson Mandela. Waliwo ne monument ya Mandela we twasinkana awo. Ne mweyanjulira ndi musumba mu Uganda. Ne muwa obujulizi bwange mu ddakiika 2. Ne mugamba nakulira ku Bukojja. Ne mugamba naye ekiseera kyatuuka kusoma ne kulema ssente ne ziggwawo. Ne nziruka ne nyingira capital city y'ewaffe. Bwe nayingira capital city y'ewaffe ne ngenda ne mbeera house boy ne mbukola bulungi. Mukama wange nandeeta mu wino as an elevation, as a promotion. Nampa okusibanga popcorns awo nawo ne nkolawo bulungi. Ne oluvannyuma ne ndabanga ntuuse okwetengerera. Ne musaba ngende neetengerere. Ne ngenda neetengerere. Ne ntandika okutembeeya mu capital city. Namuwa olugero lwange precisely. Ne mugamba naye wenjogerera nsumba ekkanisa emu ku kkanisa ezisinga okukulira ku speed mu Uganda. Nalokoka 92 byonna ne mbimuwa mu 2020 we nabimuweera we twasinkana. Era naakamulaba omulundi gumu. Video ze nzirina, emboozi nzirina, twamala ne tunyumya nga tulikodinga. Ne mugamba twagula n'ettaka, kanisa eri ku ttaka lyayo mu capital city. Emyaka tugitambuza. Tuyina radios, ennyimba zo tuzikuba ku radio ne ku TV. Television ne tugikebera ku simu nga kweri. Nali muwadde sort media app. Nagidownloadinga nogidownloadinga. Nangamba, what? You mean from that background? So you are the managing director of Sort Media Group of Companies. Nemugamba, by the grace of God. Nangamba, now, let me give you my story. Nangamba nze nazaalibwa bwe nti. Njagala kuwa bujulizi buno nze nfuna ebintu bingi mu mutwe gwange ne bikolera mu kiseera ekituufu. Kati kyekino ekiseera ekituufu Katonda akyusa olugero lwo njagala owulire ku by'abalala. Sole Malangu nangamba bw'ati.
maama wange ng'ali mu high school ye maama we nanga maama we ng'ali mu high school sente zaabula ewaka n'agenda anoonye omulimo waakiri akole nga yeeweerera eyo gye yagenda okukola omulimo nga yeeweerera ne wabaawa omusajja yamwaniriza n'amwaniriza bulungi nnyo n'amuyingiza mu koddo za kampani n'amuyingiza mu nda eyo. South Africa n'olwaleero eri ku rekodi mu Africa y'ensi esingamu okureepinga abaana oba okureepinga abakazi. Eyo ekisajja gye kyamuyingiza mu kikuubo gye kyamureepingira ali virgin ali mu high school agenze kunoonya buyambi yavaayo yenna atiirika musaayi anoonyeza abanaamuyambako poliisi ezze bazzeeyo omusajja abuze ekitongole omusajja kimwegaanye bamututte mu ddwaliro bamujjanjabye waayitawo omwezi gumu ng'ekisajja ekyamukwata omukazi kyamulekera olubuto bazzeeyo bakoze ng'enkesi banoonyereza ku kitongole ng'omusajja taliiyo but of course omusajja bamukweka n'agamba maama we tagenda kujja mu lubuto wadde bamukwata bukwasi nga ne nannyini lwabuzi. Maama we ne yeetika olubuto omwami Osole Malango omusajja ow'amaanyi mu kuyimba e South Africa mulokole nnyo ayimba gospel. Maama we olubuto n'aluzaala ne baddeyo banoonyeeko baanoonya yamukwata ne bakoma ku myaka nga 5 nabo ne bakivaako. Sole Malango n'asoma n'akula n'alokoka y'omu ku basinga okukyusa emyoyo. Jjukira South Africa baagala nnyo obusamize y'omu ku basinga okukyusa emyoyo. Abantu balokokera ku speed aweereza Mukama mu nsi yonna. Yaŋŋamba bw'ati natuuka nga mpezezza emyaka agamba ng'awezezza emyaka nga 14-15 n'agamba maama we nti tafaayo si ye yagenda ng'agenderedde nti bagende bamukwatireyo bamurepingi. N'amugamba naye Katonda agenda kutwerabiza ebyo byonna toddanga mukulimya mboozi ya taata na kunoonya taata katukwate Katonda tunoonye Katonda. Wanika emikono okubire Mukama engalo ez'amaanyi. Kinyuma nnyo nno bw'ofuna omwana ng'akooperatinga bw'atyo omwana ng'akooperatinga n'ennyina nga bagenda mu kkanisa nga batandika kuweereza yatandika okuweereza nga muto aweereza n'ennyimba za Afirika amawanga gonna kumpi agayimbamu. Atamanyi Sole Malango yona ayimba paati ey'Ekiganda agamba ekimusamusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Eyamuwandiikira paati either ye yalemwa okugisoma obulungi tayima nti ekinsanyusa ekimusamusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Yayimba ennyimba ennimi z'abano zonna ezitwetoolodde yagenda yimbako kakolasi teyeegomba kulaba taata we alina omukyala alina abaana abalungi alina erinnya alina ekitibwa baba si yakuwadde obujulizi oga nti ava mu famire y'amaanyi nga nfundikira obujulizi bwe. Famire eno ey'oku nsi yabula naye famire y'eggulu yamunyweza. Kubira Mukama engalo eza waggulu wandizikubidde waggulu okusingakaawo kubanga ebiseera ebisinga ennaku etuluma n'ogamba olugero lwange luli lukiwuka lutya nze atalina taata lulikiwuka lutya nze atalina taata ne maama lulikiwuka lutya nze atalina baganda bange lulikiwuka lutya nze ataasoma. Katono ke nkubuulira ekyama eyali ow'okubeera obulungi ng'ayina kusoma yasoma nga sina ssente za famire. Nkiddemu eyali ow'okubeera obulungi nga ayina kuyita mu kusoma yasoma nga ne ssente si za famire. Abantu basomye ne bafuuka badokita nga ku famire yabwe tekuli awaddeyo wadde ennusu egi emu. Katonda agenda kuyamba bw'ati n'akugjawo nakasuka nyina omwana Susan Makula yamuweerera but of course nze muwa ssente. Omwana ali mu ssomero erimu ery'amaanyi mu Kampala yeewuunyisa obonero buli kaseera abumalayo. Ffe twamubakira mu P7 kati agenda mu senior 4 ayagala kubeera surgeon. Twagenda omubakira mu P7
ng'afunye buna nga n'obuna abufunire mu ssomero lya mu kyalo. Obuna yabufunira mu ssomero lya mu kyalo. Bano ababeera ku social media be bamuteekayo nga bamulanga. Uno yafunye obuna teyeeyongeddeeyo biki biki. Susan Makula n'amulaba n'akubira oyo nannyini ka social media ako n'amugamba ndeetera omwana oyo. Omwana omuwala afune buna akomaawo. N'amuleeta ba mu kyalo. Maama we yafa ng'azaala. Omwana yategeera olumba olwatta nnyina. N'alayira ng'akyali bebbi nti ajja kubeera musawo ajjanjaba abakyala baleme okufa nga nnyina bwe yakola ki bwe yafa. Alayira bw'ati mu famire enjava enzibu. Kati asoma twamuteeka mu ssomero lya bbeeyi. Era nzikiriza Katonda nti tulibeera bwe tuti. Luliba bwe luti nga bamutikidde obwa dokita ate omwana oli mugezi nti ne bwe mba siina ssente. Susan Makula ne bw'aba talina ssente. Waakiri tubaako kye twerekereza. Omwana ne tumuweerayo. Obubonero tabulekangayo. Yayingira senior wano talekayo bubonero. Senior tutalekayo bubonero. Senior 3 talekayo bubonero. Asoma bulungi ekigende wala. But you can imagine tetulina bwe tumuyita. Tetwamumanya kuva buto. Emikono gy'alimu Katonda bw'anaatuyamba n'atuweera ddala obulamu n'omukisa ajja kusoma amaleko naye aliyamba abalala. Waliwo omuntu ng'obulamu bwe okukyuka olugero lw'okukyuka ng'ateekwa kubanga wa kkalaamu. Eno y'enkola ya Katonda. Ow'ekkalaamu tali bulwa bamuweerera. Ewaabwe ne baba baavu batya. Kati atawulira waliwo omuntu ng'omukisa gwe tegulifubutuuka mu kkalaamu. Oyo eka ssente ne bwe ziba gye ziri tebamuweerera. Tasoma. Kati kanfundikire kye mbadde njogerako. Tolina nsonga yonna yakwekwasa bw'oba owulira ebigambo bino ng'ogamba kale singa nasoma obulamu bwandikyuse. We wakoma Katonda amanyiwo okusinga ne bw'omanyiwo. Wandiwanise emikono n'ozikubira waggulu. Ngambye eki? We wakoma Katonda amanyiwo okusinga ne bw'omanyiwo gwe. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Era nze gwolaba seemulugunya nga ntegedde papaasi ya Katonda. Neebaza bwebaza ne mugamba Mukama weebale. Kubanga be nali nsoma nabo nga mbasingira wala mu kitabo. Bali mu bintu birala nnyo. Nnyo. N'abamu enjiri tebakwatako n'akamu. Njagala okulowooza nenga nti singa ssente zaaliwo ne ŋŋenda maaso kati gwo guno nandigukoze. Kati engeri yokka ekola guno omulimu gw'enkola ogw'enjiri kwali kukomaawo. Bwe nkomaawo nziruke nnyingire ekibuga kuba waffe Masaka ebiseera bye naviireyo nga tebalokoka. Twali bakatuliki nnyo. Omukyala eyanyonse ali mukyala ex-musisita. Nayonka bbeere lya jjajja azaala maama naye nga baamugja mu kigo. Yasaavinga mu busiisita emyaka 6 n'avayo n'afumbirwa jjajja omusajja azaala maama. So nava e Masaka n'okuyingira Kampala nga ndi omu ku balina amalala nti abalokole bannabbi ba bulimba. Boogera ebintu tebitegerekeka. Essaala etalina oda. Babeera abo bajjojjolikana bujjojjolikanyi. Emmere. Abalokole twavumanga bali bannabbi ab'obulimba. Bafaaza baali batuga nti abo balijja mu nnaku ez'enkomerero. Balikola ebyamagero nga tuli watali byamagero naye nga tuli comfortable. Gitwali tuwaliyo byamagero naye nga tuli comfortable. Obeera n'eyiriziyo. Muntu akwepankirako bw'oba olina by'otunda oba n'akati k'osenya. Omudaali ogwambadde n'akati okakola ki? Okasenya. Oyina bye weesibye gwe nga wasazeeko abava mu kusaba mu ddiini n'oga nti mwenna abali munda ekirangiro kiyise. Buli afuluma abakyala bayite ku saidi y'abakyala, abaami bayite ku saidi y'abaami. Tugenda kubaaza we tusanga irizi sasi
ojja kwewuunya nti abantu bali mu masinzizo nga balina yirizi mu mane paasi, balina ebiti mu waleti, balina ebintu mu kiwato ebitategerekeka, babisibye ku mikono, abamu emisale giri fresh, bakamusala omusale naye ate era nemusinziza agenda. So nalimu abo abakuba empaka naye nga ne byempaka nasibitegeera. Mukama naga nti okay, gojja kumpeereza naye otogenda kusooka ove mu Masaka ogende e Kampala. Ewaffe mu Masaka tewaliyo okulokoka mu kaseera ako. Nenzija mu Kampala nenkola obwawusi boy. Amaka mwe nakola obwawusi boy, mukama wange mwami Godfrey Ssentongo yalina mukulu we, nga mukulu we yawasa omukazi mu Kenya, yasuubulanga ebintu e Kenya. Omukazi gwe yawasa e Kenya nga mukazi mulokole. Atandikira kunze okubuulira enjiri, yasooka n'okumpa ka Bayibuli ka Gideoni, nampa ka Bayibuli ako akatono ka Gideoni, kubanga nali fresh, akazungu kakyalimu, ate omukazi oli mu Kenya yogera ennimi bbiri. Yajja okuwano by the way, waliwo abaaliwo ngaze bamuyita Maama Susan, waliwo abaaliwo ngaze kati mukyala mukulu, yampa ka Bayibuli ako naŋŋamba, kubanga twanyumyanga mu Luzungu, nali manyi Oluzungu naye nga simanyi Luswayiri, nga naye amanyi Luswayiri na Luzungu. Naŋŋamba Yesu alokolera awonya, mpadde ka Bayibuli ka bwereere, antuttenga ku kyaki eyo ekansanga bagiyitanga wiringi. Ku wiringi eyo walingayo kyaki y'abalokole, tugenze tusabe naye nga nze mba njagala ntambuleko nga house boy bambi, bw'omuggyako ewaka oba omukoze bulungi. Ate Maami Ssentongo tagaanye, kati Maama Susan antutte, ngenze ku wiringi tugenze kusaba naye nga sigenze kusaba, njagala nange kufuluma kutambula naye nga ne bw'okola otya sirokoka. Ndokoka biki? Najja kukola bwawusi boy ate ndokoke? So nga abuulira naye nga ayuwa nsaana okumazi, naye nga ensigo olwo ekola ki? Eyingira. Ensigo erwonga eyingira. Ngenda okulokoka mwaka gwa 92 ku KPC mu muzanyo gwa Eros Freeman Heaven's Gate, nga ngatta kubiri Maama Susan bye yambuuliranga omukazi mu Kenya. Lwendaba omusana butereevu era mu ababuulizi b'enjiri mbazaamu amaanyi, yongera okubuulira enjiri, tofaayo batakkiriza kati, tofaayo bakukayanyiza byenkanawa. Ate nze nali mubi, nali mu Bakatuliki bali ababi, atakukayanya, talina kyabuuza, talina kyawakanya, talina kyagaana, amiinisa bumiinisa naye ng'akimanyi mu mutima gwe omala budde. Nali mu Bakatuliki kiko ekyo, ne bongamba okunsabira sigaana, naye munda nkimanyi toli nabbi wa bulimba, ebyange eby'Ekikatuliki bye bituufu. Naye munnange kati nakula nkimanyi nti okubuulira enjiri si kwonoona budde. Gwe buulira, gw'obuulirako, n'oyo n'abuulirako, n'oli n'abuulirako, n'oli n'abuulirako, n'oli naye n'abuulirako. Waliyo abantu ng'olina okubuulirwa kumpi abantu 1,000 olyoke olokoke. Kati eno ate gye ntuuse, ndi mu makungula, ate nkola n'amakungula agammwe ababuulizi b'enjiri booba babuulira edda nga bakunyooma. Bwe ŋŋamba nti baliwo abaagala okulokoka mu lukuŋŋaana onene, ensi evaayo sikyabonaabona nnyo, ntegula bali ababadde babuulirwa bulijjo. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Baliwo abaagala okulokoka ogenda olaba buli lukuubo luleeta, naye mwana nange nga maze okulokoka nabuuliranga enjiri, ne weesiba ku muntu n'ogala leero guno omwoyo ngutwala, n'otuyana n'okutuyana, n'omaliriza ng'omugamba kati oba okkiriza ddamu ebigambo bino, n'akugamba okoze omulimu gw'amaanyi naye tujja kulabagana olulala. N'ogamba kiki kye siyogedde? Gwe buulira enjiri. Kati Katonda nankwata bw'atyo, nanneetoolooza nga bwe yanneetoolooza okutuuka olwaleero nga nkola omulimu guno. Awanika emikono omuwe ekitiibwa kye kyonna, mukubire engalo ez'amaanyi. Mukama waffe zikubire waggulu zinoge, zongeremu zongeremu zongeremu. Nantwala bw'atyo okutuuka olwaleero
kati olwaliro bwe ndaba omulimo gwenkola gwensinga okusanyukira gwenjagala nnyo gwe saagala kwosaamu saagala na kutambula genda mu mawanga bampitanga buli kimu bakikoze banyumyako obunyumya naye oyo nga tajja n'ababuulizi bangi abavayo nanga nti musumba nze nja kukuyamba nkutegekere naye nga naye munnayuganda munnange naye ng'agamba ajja kunyamba ntegekere kubanga amanyi bamulabye eri emirundi mingi bagamba Bujjingo nga tajja naye mugamba kimu kyokka nzija ndi ku social media app ndi ku YouTube awulira ng'enjiri ajagala abo bonna abaga nti banjagala babitege buteze mikutu kuba kye beetaaga kuwulira kigambo Mukama kyantumye tebeetaaga kundabako ng'omuntu aweetaagisa ntuuke ng'omuntu ntuukawo naye siri Katonda sisobola kubeera wonna naye neebuuza kubanga nze nkwata bayibuli eno nempulira nga ndi mu musaayi nentandika ojjoogera kati bwe ntuula ebbali nga nange ndimukulira nze omu kubawuliza enjiri y'omusumba Bujjingo wano kati ndi mulala naye enjiri bwetuuka okuba nti kweri ku TV kweri ku radio ntuula nenjiwuliriza Susan Makula kyasinga okuneewunyako ekintu eki maliriza enjiri y'oku radio nembaka enjiri y'oku TV nangamba naye sigwagibuwulidde katosobola kwebaka tosobola kugireka nze nagibuwulidde naye kati nange neetaaga togiwulira Katonda alina engeri gye yakozeemu nga ngibuwulira sina kye nategedde bino byenjogedde byonna olaba nnyina bwe mbisoma neetaaga okutula nange mbiwulire binnyambe kuba bwe mba nga yeerabira nenziramu nenzijjukira obujulizi nenziramu amaanyi neŋŋamba kati njagala kukuzaamu amaanyi olugero lwo lugenda kukyuka wanika emikono zikubire waggulu mu linnya erya Yesu olugero lwo lugenda kukyuka jjawo okwemulugunya stop complaining do not live in regret tobeeranga mu kwejjusa singa nasoma singa kale nali nasoma kino singa nali nasoma kiri singa Mukama yali agala osome yandikuwadde abantu abatana ne babakuyita ne bakuweerera nnyina bempeerera bangi siina bwe mbayita era simanyi bali nsiima balikola batya kuba nkutte ku bantu bangi olw'ekisa kya Katonda ne bamalirizanga bankoze ebigambo ebizibu naye ndi muweereza wa Kristo neekakasa Matayo 25 nti bwe nabikka eyali yeetaaga okubikka nabikka Yesu bwe naweerera yali yeetaaga okuweerera naweerera Yesu bwe nayambaza yali yeetaaga okwambaza nayambaza Yesu Matayo 25 homework gyesomere nagyekakasa ne bwe muli nkola bubi mutya nja kusigala nga nkyakwata abantu besimanyi nnyo mbayambeko bwe mba nga nze nnyina obuyambi nja kusigala nga nkyakikola nenjagala olwaleero mu message ya leero nga Mukama akyusa olugero lwo kimanye nti tewaliiwo nsobi obona okitegeera you are not a mistake neither your life has a mistake tewaliwo nsobi gwe toli nsobi bayinza okuyita omwana wa malaaya kitaawe ayinza okulabika oba okubula maama we ayinza okubaawo bataliiwo oba abazadde bo bonna tebaliiwo naye kyenjagala osooka otegeere tewaliwo nsobi Mukama kyakola akitegeera bw'oba wali weetaaga buyigirize yandibukuwadde okuyita mu mukono omulala gwonna awo wakoma gwe totegeera nawo Katonda ategeerawo surrender everything to God omugambe Mukama kwatirawo kyusa olugero yimusse emikono gy'omuwubireko waliwo amafuta ag'empulira yimusse emikono gy'omuwubireko mugambe taata olwaleero nsazeewo nga siddamu kwemulugunya siddamu kwekwasa kigambo kyonna kwegayiridde kwata obulamu bwange okyusa olugero mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Do you understand? He knows you more than you know about you. Because he knows your tomorrow and you don't know anything about tomorrow. Leero ne bw'oba owulira oliherese nnyo toyina ky'omanyi ku byankya. Not at all. Ne bannasayansi boogera ku budde ne tebakakasa bagamba bateebereza enteebereza y'obudde nannyini budde asobola okukyusa
tosobola kulangirira nkuba kubanga oli wa science noga nti mateeka eteekwa kutonya oteebereza buteebereza asobola ogigaana. Kati mu bulamu buno ffe tuteebereza naye Katonda tateebereza. Ayagala omuwa obulamu oyo atateebereza. Katonda tani mu kubetinga na bulamu bwo. God is not betting with your life. God is certain about your life. Wanika emikono bango okitegedde omukubira engalo ez'amaanyi. Katonda tateebereza bulamu bwo. Uncertain teterimu mu Katonda. You must become someone. It is a matter of being available. Beerawo mugambe wendi kama kyusa olugero lwange. Sole malangu nanyumya naye nanga nti abaana bange obalaba nayita abaana baawo twekubisa ebifaanyi ne video tuzirina. Nanga ngabo obalaba abo tebalina bajjajja baabwe tebeetaaga wabula balina Ibulayimu, balina Isaaka, balina ne Yakobo. Somebody shout hallelujah! Louder than that, hallelujah! Sole malangu yangamba abaana bange bano nangamba bano tebalina jjajja waabwe kusaidi ya taata. Nangamba ndabiridde maama wange, njagala nnyo maama wange. Nangamba abaana bange jjajja waabwe ye Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kubanga maama wange bwe okunoonya omulimu nga muto mu high school anoonye ka fees ekisajja ne kimurepinga lwe lubuto yenze. Nabeera ye n'avaamu omuntu ow'amaanyi. Lumu nja muleeta mu house of prayer. Bwe ndimuleeta sijja kumulanga. Contact ye njirina neyange agirina. Sijja kulanga kubanga saagala kusomba ababuulizi kuva bweru, kubanga enjiri Bayibuli yiino etulema etya tutandika okusomboola abantu okuva ebweru. Emyaka gino gyonna mu Uganda mwe muli abaafa olwa Bayibuli, mwe muli abajulizi. Ate ensombe besitegeera n'abamu bali babisiyaga ajja akola ekyeno. Naye ono nja muleeta nga siranze ajja atuwe ku bujulizi ataaweereze, kuba nawulira obulamu bwe nempulira nga nkwatiddwako. Ndimuleeta nga siranze. Wangala nange empangaale byenjogere bisinga obungi bituukirira. Ndimuleeta obujulizi n'abweweera. So mpulira njagala kwongera kukakasa nti olugero olwo lugenda kukyuka. Zikubire waggulu olugero olwo lujja kukyuka. Olugero olwo lujja kukyuka. Olugero olwo lujja kukyuka. Olugero olwo lwakukyuka. Olugero olwo lwakukyuka. Togenda kufa ng'oli wansi wokka. Wansi obaddewo ekiseera Katonda naawe agenda kulinyisaako mu bifo bya waggulu. Are you ready for that? Are you ready for that? Are you ready for that? Yimusse emikono mubire mugambe taata neetegese. Nsaba Katonda akuyimuse. Nsaba Katonda akuyimuse. Akuwe experience ye. Family y'omu nsi eri biological banga teriiwo oba weeri oba ekuyambye oba tekuyambye. Family ya God's kingdom egenda kuyamba. Family y'obwakabaka bwa Katonda egenda kuyamba. Family ya Katonda egenda kuyamba. Obulamu obuteekwa okukyuka. Olugero olwo luteekwa okukyuka. Lukyuke mu linnya erya Yesu. Lukyuke. As long as okyali mulamu, ensi ne bweba yakuzunza n'ekuteekawa, yonna gy'ekuteeka ng'okyali mulamu, Katonda amanyiwo w'oli era alina ensonga. Nabukadduneeza ng'agenda alumba ng'awamba. Tugenze mu kitabo kya Eseza. Bayibuli egamba mu kitabo kya Eseza, the book of Esther, which book has only 10 chapters.
with moving testimonies. Awo lwatuuka otuuseeyo, awo lwatuuka ku mirembe gya Akaswero. Ye Akaswero oyo eyafuga okuva ebuyindi okutuuka obw'Ethiopia amasaza 127. Awo ku mirembe egyo kabaka Akaswero bwe yatuula mu ntebe ey'obwakabaka bwe eyali mu lubiri lw'e Susani, mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe, n'afumbira embaga abakungu be bonna n'abaddu be ab'obuyinza ab'e Buperusi ne Bumedi, abakungu n'abakulu b'amasaza nga bali mu maaso ge. N'ayolesa ennaku nnyingi obugagga obw'obwakabaka bwe obw'ekitiibwa n'ettendo ery'obukulu bwe obutasingika. Ennaku 180. My God, yayolesa obugagga okumala ennaku 180. Kyemulaba temuddamu kiraba. Awo ennaku ezo bwe zaatuukirira, kabaka n'afumbira embaga abantu bonna abaali bali awo mu lubiri lw'e Susani, abakulu n'abato, ennaku 7 mu luggya lw'oku lusuku olw'olubiri lwa kabaka. Waliwo ebitimbe eby'engoye olweru n'olwa nawandagala n'olwa kaniki nga bisibiddwa n'emigwa gya bafuta ennungi n'olw'effulungu n'empeta eza ffeeza n'empagi ez'amayinja aganyirira. Ebitanda byali bya zaabu ne ffeeza ku mayinja amaalirire aganyirira, amamyufu n'ameeru n'aga kyenvu n'amaddugavu. Ne babanywesa mu bintu ebya zaabu, in bracket, ebintu nga tebifaanana byokka na byokka. N'omwenge ogwa kabaka mungi nnyo ng'obugabi bwa kabaka bwe bwali, n'okunywa ne kubanga amateeka bwe gaali, nga tewali ayinza okuwaliriza, kubanga kabaka bwe yali alagidde, bw'atyo abaami bonna ab'omu nnyumba ye bakolenga buli muntu nga bw'ayagala. Ne Vasuti kaddulubaale n'afumbira abakazi embaga mu nnyumba ya kabaka, eya kabaka Akaswero. Awo ku lunaku olw'omusanvu omwoyo gwa kabaka bwe gwasanyuka olw'omwenge, n'alagira Mekumaani ne Bizusa ne Kalubona ne Bigusa ne Abagusa ne Zesali ne Kalukasi, abalaawe 7 abaaweererezanga mu maaso ga Akaswero kabaka, okuleeta Vasuti kaddulubaale mu maaso ga kabaka ng'atikkidde engule ey'obwakabaka, okwolesa amawanga n'abakungu obulungi bwe, kubanga yali mulungi okutunuulira. Naye kaddulubaale Vasuti n'agaana okujja olw'ekiragiro kya kabaka bwe yamulagiririza abalaawe. Kabaka kyeyava asunguwala nnyo, ekiruyi kye ne kibuubuuka mu ye. Awo kabaka n'agamba abagezi abategeera ebiro,
kabaka kubanga eyo ye yali empisa ya kabaka eri bonna abaamanya amateeka n'emisango. Ne Kalusena ne Sesali ne Adumasi ne Talusisi ne Meresi ne Malusema ne Memukani, abakungu 7 ab'Ebuperusi ne Bumedi abaalabanga amaaso ga kabaka era abaatuulanga ku ntebe ez'oku mwanjo mu bwakabaka, abo be baamuddirira. Nti tunaakola tutya kaddulubaale Vasuti? Ng'amateeka bwe gali, kubanga takoze ekyo kabaka Akoswero kyamulagiririza Abalaawe. Awo Mekumani, awo Memukani n'addamu mu maaso ga kabaka n'abakungu nti Vasuti kaddulubaale tayonoonye kabaka yekka, era naye n'abakungu bonna ab'amawanga gonna agali mu masaza gonna aga kabaka Akaswero. Kubanga ekikolwa kino ekya kaddulubaale kyali antiikirira mu bakazi bonna okunyoomesanga babbaabwe mu maaso gaabwe bwe kinaabuulirwanga eri kabaka Akaswero. Bwe kinaabuulirwanga nti kabaka Akaswero yalagira Vasuti kaddulubaale okuleetebwa mu maaso ge, naye n'atajja. Awo ku lunaku luno abakyala b'Ebuperusi ne Bumedi abawulidde ekikolwa kya kaddulubaale banaagamba bwe batyo abakungu bonna aba kabaka. Kale walibaawo okunyooma kungi n'obusungu. Kabaka bw'anaasiima bw'atyo alaalike ekiragiro kya kabaka era kiwandiikibwe mu mateeka ag'Abaperusi n'Abameedi, kireme okuwaanyisibwa, Vasuti aleme okujja nate mu maaso ga kabaka Akaswero, era n'obukulu bwe obwa kaddulubaale kabaka abuwe omulala amusinga obulungi. Awo bwe banaalaalika, etteeka lya kabaka linaateeka okubunya obwakabaka bwonna, kubanga bunene. Kale abakazi bonna banasangamu ekitiibwa babbaabwe, abakulu n'abato. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka n'abalangira. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka n'abalangira. Kabaka n'akola ng'ekigambo kya Memukani bwe kyali. Kabaka yaweereza ebbaluwa mu masaza gonna aga kabaka, mu buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, na buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali. Buli musajja afugenga mu nnyumba ye era akiraalike ng'olulimi lw'abantu be bwe lwali. Eseze Sulemu tugimazeeko, ziri 10, naye bwe tuba tusoma genda agomaakinga kati ngaawo awali obujeemu bw'omukazi, kubanga mulungi. Bayibuli emwogeddeko nti nga mulungi okulabako obulabi, era yamuyita yeerage ajje ng'ayambadde engule abayitemu awo ab'amasaza. N'agamba nange natuuza olukiiko lw'abakyala. So maakinga obujeemu ne kye busobola okufiiriza. Obwakaddulubaale bwagenze dda. Eseze Sura 2, Esther chapter 2. Awo oluvannyuma lw'ebyo
obusungu bwa kabaka Akaswero bwe bwakakkana n'alyoka ajjukira Vasuti n'ekyo kye yakola n'ekyo ekyateekebwa eri ye. Awo abaddu ba kabaka abaamuweerezanga nga boogera nti banoonyeze kabaka abawala abato abalungi abatamanyi musajja, era kabaka ateekewo abaami mu masaza gonna ag'omu bwakabaka bwe bakuŋŋaanyize abawala abato abalungi bonna e Susani mu lubiri mu nnyumba y'abakazi mu mukono gwa Kegayi omulaawe wa kabaka omukuumi w'abakazi, era ebintu byabwe ebyokulongoosa bibaweebwe. Awo omuwala kabaka gw'alisiima abe kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka n'akola bw'atyo. Esther chapter 2 verse 5. Waaliwo Omuyudaaya mu Susani mu lubiri erinnya lya Morodekaayi mutabani wa Yayiri mutabani wa Simeeyi mutabani wa Kiisi Omubenjamini, eyaggyibwa mu Yerusaalemi wamu n'abasibe abaatwalibwa wamu ne Yekoniya kabaka wa Yuda, Nabukadduneeza kabaka wa Babilooni be yatwala. Olunyiro lw'omukaaga lwe lwanjokezza ku Nabukadduneeza nga tutandika. Ye yalumba. N'aleera Kadasa ye Eseza muwala wa kitaawe omuto, kubanga teyalina kitaawe newankubadde nnyina, era omuwala oyo yali mulungi nnyo. Awo nnyina ne kitaawe bwe baafa, Morodekaayi n'amutwala okuba omwana we ye. Awo lwatuuka ekiragiro kya kabaka, n'etteeka lye bwe byawulirwa, n'abawala bangi nga bakuŋŋaanidde e Susani mu lubiri mu mukono gwa Kegayi. Awo Eseza n'atwalibwa mu nnyumba ya kabaka mu mukono gwa Kegayi omukuumi w'abakazi. Awo omuwala oyo n'amusanyusa, n'afuna ekisa eri ye, n'ayanguwa okumuwa ebintu bye ebyokulongoosa wamu n'emigabo gye, n'abawala 7 abagwanira okuba muwanga nga baggyibwa mu nnyumba ya kabaka, n'amujjulula ye n'abawala be n'abayingiza mu kifo ekyasinga obulungi mu nnyumba ey'abakazi. Eseza yali tategeezanga bantu be bwe baali newankubadde ekika kye, kubanga Morodekaayi yali amukuutidde obutakitegeeza. Maakinga olunyiri lw'ekkumi. Eseza yali tategeezanga bantu be bwe baali newankubadde ekika kye, kubanga Morodekaayi yali amukuutidde obutakitegeeza. Kyenvuddega nti maakinga olunyiri lw'ekkumi. Ebikadde bireke, okyaliwo. Tekina kyekigasa okutegeeza ewantu woolaba opportunity n'onnyonnyola nga bw'oli mulekwa, era n'okusoma wa dropping out oyiwaawo ebitakwatagana. Kati wano bagenze ku beauty context, bagenze kulaba kabaka ayinza okulonda ono, ate ng'otuuka eyo ng'owooza sirina baffe. Kyevudde gamba lumaakingi, oyogeranga bitono, akamwa ako be katakuggulira kakuggalira. Olw'ekumi n'olumu, era Morodekaayi n'atambuliranga buli lunaku mu maaso g'oluggya olw'ennyumba ey'abakazi okumanya Eseza bw'ali era kyalibeera. Awo oluwalo lwa buli muwala bwe lwajja okuyingira eri kabaka Akaswero ng'amaze okukolerwa
ng'etteeka ery'abakazi bwe liri emyezi 12 kubanga ennaku ez'okulongoosa kwabwe zaatuukiriranga bwe zityo. Bwe zaatuukiriranga bwe zityo emyezi 6 amafuta ag'omugavu olive oil ono gwe mbateekako, n'emyezi 6 ebyakaloosa n'ebintu ebyokulongoosa abakazi. Kale bw'atyo omuwala n'alyoka ajja eri kabaka, kyonna kyeyagala n'akiweebwa okugenda naye ng'ava mu nnyumba ey'abakazi ng'agenda mu nnyumba ya kabaka. Yagenda akawungeezi n'akomawo enkya mu nnyumba ey'abakazi ey'okubiri mu mukono gwa Sasugazi, omulaawe wa kabaka eyakuumanga abazaana. Teyayingira nate eri kabaka wabula nga kabaka amusanyukidde era ng'ayitidde era ng'ayitiddwa erinnya. Awo oluwalo lwa Eseza muwala wa Abikayiri kitaawe wa Moldekaayi omuto eyamutwala okuba omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka, teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulaawe wa kabaka omukuumi w'abakazi bye yalagira. Eseza n'aganja mu maaso gaabo bonna abaamutunuulira. Awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi gwe mwezi Tebesi mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja. Maaki ngole 17 weetaaga 2. Ekisa n'okuganja, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna, n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe n'amufuula kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Awo kabaka n'alyoka afumbira abakungu be bonna n'abaddu be embaga enkulu, embaga ya Eseza, n'awa amasaza okusonyiyibwa. Abantu basonyiyibwa omusolo kubanga kabaka yalabye omuwala. N'agaba ebirabo ng'obugabi bwa kabaka bwe bwali. Awo abawala bwe baali bakuŋŋaanye omulundi ogwokubiri, awo Moldekaayi n'atuula mu mulyango gwa kabaka, topapiranga kintu. Eseza yali tategeezanga kika kye bwe kyali newankubadde abantu be nga Moldekaayi bwe yamukuutira. Ebigambo byebyo ebyali bijja okukyabya byokka. Nga Moldekaayi bwe yamukuutira, kubanga Eseza yakola ekiragiro kya Moldekaayi nga bwe yakolanga bwe yali ng'akyamulera. Omuwulize mu maka era abeera muwulize ne mu bufumbo. Awo ebiro ebyo Moldekaayi ng'atudde mu mulyango gwa kabaka, 2 ku balaawe ba kabaka, Bigusani ne Teresi, abo abaakuumanga oluggi ne basunguwala. Ne bagezaako okukwata kabaka Akaswero. Awo ekigambo ekyo ne kimanyibwa Moldekaayi, n'akibuulira Eseza kaddulubaale. Eseza n'abuulira kabaka mu linnya lya Moldekaayi.
Yabulira kabaka ne namubulira gyabijje. Awo ekigambo ekyo bwe bakikenneenya ne kirabika nga bwe kyali bwe kityo bwe bakubulira ebigambo tusengejja. Bombi ne bawanikibwa ku muti. Awo ne kiwandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo ebya buli lunaku mu maaso ga kabaka. Tusomyeko essula 2. Tusooke tugende n'ezo. Enkya tujja kuzeetiba tuzimaleyo. Aliwo agamba zino zonyina kyentegeddemu. Wanika omukono gw'obanga olina kyotegeddemu. Kankuweeko kalesoni katono nnyo obeeko kyotegeera. Teweeyonoonanga kubanga sitaani akugamba tolina kyogasa, tolina n'abantu bo. Esita yali asobola okweyonoona mu bulungi bwe. Buli yandibadde amugamba, oh you are so beautiful, yandibadde agenda naye talina maama, talina taata omuto yamukuza, musajja naye olaba akeera kupatikana, n'omulimu gwalina si gw'amaanyi, akeera kukola ku geeti. Ali ku kigi kya mugagga kya kabaka akola ku wanka kyaggula geeti. Naye Eseza yeekuuma. Bwe baatuuka okuyita ba virgins, Eseza yali virgin. Teweeyonoona ng'olowooza nga sitaani akulimba nti tolina kyogasa. Waliwo olunaku Katonda lwasasulira obutuukirivu bwo n'obugumiikiriza bwo. Wandizikubidde waggulu mu linnya erya Yesu. Waliwo olunaku Katonda lwasasulira obutuukirivu bwo n'obugumiikiriza bwo. Abantu bangi bakizudde ekyobulimba nti tebalina mugaso, ne bagenda mu mwenge omungi ennyo, n'otunula omuvubuka omulungi, kubanga obulungi tebubula. Omuntu ono olaba muntu muvubuka mulungi naye nga enjaga emumazeewo, amatama gonna gengedde, yafuuka mwenge, takyanywa bunywi mwenge, ye yennyini ye yafuuka omwenge. Abalala kubanga onoonya renti, onoonya kyakulya, onoonya kyakwambala, onoonya kufaanana ng'abawala abalala, onoonya naawe ogule ku nviiri ze basibako, oyagala kukola make-up, onoonya essimu, ne weegabira buli muntu yenna, n'ofuuka kasasiro. Kubanga sitaani ayagala nnyo ofuuke kasasiro. Sitaani ayagala naye Katonda akutunulire nga akwegaana, kubanga naawe omwegaana. Toyonoonekanga olw'embeera mw'oyita. Kiwandiike. Toyonoonekanga olw'embeera mw'oyita. Era ndi omu ku bantu abatakkiriza tigundi alina empisa mbi kubanga ayise mu bizibu bingi. No! Abantu bangi abayise mu bizibu ebingi ne babeera n'empisa ennungi, ne babeera abantu balamu. Naye ne bw'oba ng'obadde otandise okwonooneka, ekigambo kino kyazze ku lulwo. Katonda ayagala kukyusa lugero lwo, ebigere byo bitereeze. Katonda ayagala kukyusa lugero lwo. So the opportunity came, and Eseza or Esther was ready for the opportunity because they were looking for virgins. Bawalamu abakyasoma ndabyo wano abaana basoma n'abalala babateerako ne bawulira. Tebakulimbanga nti virginity busiru. Ono akyali virgin. Talina opportunities. Ndowooza alabika bubi. Simanyi alina kaawunya. Ndowooza alina kaawunya abalenzi tebamwagala. Ne bw'oba mukazi mukulu, ne bw'oba wabikola n'obikolako, naye ng'olaba wabikolanga kubanga leero onoonya ebizigo, leero onoonya biki. Abalala babeebakirako naye ku butunda, just obutunda bw'omu kaveera. Olina akuwa obutunda bw'omu kaveera n'akagaati. Kano kabanzi ke banyiga mu ngalo bwe kati. Ogenda obimalamu ng'akuwambudde engoye. Nze nandisabye tulabeyo ku mulambo ogugudde awo kubanga abuliddwa ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala. Ne Katonda yamuvuddemu. Bwe yagaanye ogenda okwonoona, bwe yagaanye ogenda okweyonoona, bwe yagaanye ogenda okukola ekibi, ne Katonda yamutonda teyayambye. Tokkirizanga alternatives sitaani zaateekawo.
Wanika emikono batokubira ero sikubira waggulu. Zikubire Katonda emikono gikole bulungi. Zikubire Mukama. Tokkirizanga alternatives za sitaani zabeera ssaawo. Buli kaseera sitaani akugamba weeyiye n'ekigambo baakibawa weeyiye gwe nno dda weetuleko weeyiye. Ekivaamu ng'ofuuse kisassalala. Modekaayi yatwala omuwala with confidence. Bw'ali musajja teyamukebera naye ate yali amanye embala ye, yali amanye empisa ye. Character is far better than a degree. Character. Era ono yali tanoonya muyivu, yali anoonya wampisa. Weekuumye oli ku myaka egifumbirwa. Byonna obimanyi naye tolina kye wali okozeeko. Naye tolina taata abuulirira, tolina maama abuulirira, tolina ssenga. Obuntu bulamu bwatutonderwamu ng'omutima omulungi bwe gututonderwamu. Weenoonyeemu omuntu oyo omulamu. Weenoonyeemu omuntu oyo omulungi. Weenoonyeemu omuntu oyo ensi gw'etekusuubira. Aveeyo. Baba bakulaba. Era Moldekaayi teyalina kutya kwonna nti omuwala ono anaamuswaza banaatuuka eyo nga baamusasambula dda. Yalina confidence. Bayibuli egamba inamukuutira namugamba gweyo gy'olaze baleese abaana b'abantu. Nakano kajjukire nti bali ku mawanga baabawamba. Eno si tribe yaabwe, si ggwanga lyabwe. Bali mu Bamedi n'Abaperusi naye bo Beebulaniya Abayudaaya baava eri mu Yuda baabawamba mu lutalo. Ne bwabeerawo olutalo lwenkana lutya bw'obanga si gw'omu kubafiiriddeyo Katonda aba alina pulaani yo. Ne bwabeerawo olutalo olwenkana lutya bw'obanga si gw'omu kubafiiriddeyo Katonda aba alina pulaani yo. Oba otegedde kye ŋŋamba? Lino essomo ddene ku Esita nsomyeko essula 2. Enki ezisigadde 8 njazeeyimbamu. Mukeerako ku Friday mulanchi awo tuzikwasaganye. Kuba ebyokusoma bingi. Neraba wokka we twakava. Essula esooka ekulaga omukazi omusiru ali entitled. Agamba obulungi bwe bumala yamalayo. Kabaka akuŋŋaanyiza abasajja nga bwebeerawo ka chance ndi katono singa amana akuŋŋaanyiza abasajja. Susan Makula baddembe okuŋŋaanya abakyala under women's ministry. Naye bwe mba mwetaaga tetaŋŋamba nti ali busy. Kitegeere, your husband is your priority. Kiwandiike kibeere na ku status yo. Your husband is your priority. Make him feel so and don't be fake. There is no person on this planet that is irreplaceable. Ekyo kiwandiike. Tewali muntu mu nsi muno atakyusika. No one in this world that is irreplaceable. Ne begaba amagezi nga ge mangi g'olina, ne buba bulungi nga bwe bungi bw'olina, wasoma ebintu bingi nnyo okyusika. Bw'obulwa empisa, ky'olina kikuvaako, ne wajjawo omulala ate n'akijyamu nnyo. Singa amagezi gaze. Bwe gaba gaze zikubira waggulu wa mutwe gwo mu linnya erya Yesu. N'olwekyo mukwano gwange, mwannyinaze, muwala wange, muganda wange, omukazi naawe omusajja awulira essomo lino, Katonda ayagala kukyusa olugero lwo, naye bw'akyusanga olugero lwo tokolanga malala. Tewali kirungi kye tusaana. Ebintu byonna tubifuna lwa kisa kya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Byonna tubifuna lwa kisa kya Katonda. Nsaba ekisa n'okusaasira, imusa emikono gyo. Nsaba ekisa n'okusaasira byegatta n'obulamu bwo nga tunoonya Katonda. Nsaba ekisa n'okusaasira byegatta n'obulamu bwo nga tuli mu masomo gano. Nsaba ekisa n'okusaasira byegatta n'obulamu bwo nene sala sirema kugisala. Abali eyo abakola amalala, abali eyo abali mu busamize, abali eyo abali mu bulogo, abawulira enjiri eno nga baagana okukyuka, nga bali mu position nga gw'onoonya Mukama, naye nga position agirimu agyabyuzinga,
nga bali mu maka nga gw'onoonya Mukama naye nga bali mu maka bakola gwa kujooga. Katonda yennyini abajjewo akuteekewo in the name of Jesus. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kyekinkozesa ne bw'otosuubira nti nnaakomawo ogenda olaba nga nkomyewo, kubanga amazima ga Katonda mu ggulu sisaana, siyenza asaana okuyimira n'enjogeranga n'eggwanga n'amawanga, siyenza asaana okuyimira n'enjogeranga naawe, siyenza asaana. Nolwekyo sisobola kizanyiramu. Bw'olaba sizze wabaawo ekintu nga ne Katonda alaba nti siganye, it's not even an excuse but I must appear. Era bwe mba nzija nze kyenkola kujja, I am his vessel and ready to be used. Ndi kibya kya Katonda ekyeteeseteese Katonda kikozesa wonna w'abayagalira. Ndiwe naye nzikiririza ddala nti waliwo omuntu eyakola olugezigezi mu kibuga muno eyandibadde akola omulimu guno naye yamanyiira Katonda. Bwe yamala okumanyiira Katonda, Katonda n'alyoka ajjayo afaanana nga nze. Wandikubidde Katonda engalo ez'amaanyi. Katonda n'alyoka ajjayo afaanana nga nze. Abange Katonda yajjayo omuntu afaanana nga nze. Yajjayo omuntu alina ebyafaayo ebizibu ennyo. Yajjayo omuntu atasaanira. Yajjayo ow'eggwanga lye banyooma, ow'obuyigirize bwe banyooma, eyatandikira mu house boy n'amuleeta mu kibuga kino ayogera eri abantu be. Njogera amafuta n'emaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, olugero olwo lugenda kukyuka. Yimusse emikono akkiriza ekyo. Njogera amafuta n'emaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, olugero olwo lugenda kukyuka. Olugero olwo lugenda kukyuka. Olugero olwo lugenda kukyuka. Olugero olwo lugenda kukyuka. Amafuta ngawulira. Olugero lw'obulamu bwo lugenda kukyuka. Olugero olwo lugenda kukyuka. Lugenda kukyuka nga teryakubuuza nti kitaawo yaani. Lugenda kukyuka nga teryakubuuza nakubuuza nti maama wo yaani. Lugenda kukyuka nga teryakubuuza nakubuuza nti wasoma bikikozi. Lugenda kukyuka nga tewali afeena ku ggwanga lyo. Abaali bakyawa eggwanga lyo bagenda kwerabira nti naawe oli wa ggwanga lye bakyawa. Olugero olwo lugenda kukyuka. Olugero olwo lugenda kukyuka. Katonda yakyusa olugero lwa Esther, agenda kukyusa olugero lwo. Agenda kukyusa olugero lwo. Yimusse emikono gyo waggulu nkusabira mu linnya lya Yesu. Simanyi ky'oyitamu bwe kifaanana naye tekisobola kwenkana Katonda. Mpeereza Katonda omunene ennyo. Mpeereza Katonda ow'amaanyi ennyo. Mpeereza Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Mpeereza Katonda yasimbawo eggulu n'ensi. Mpeereza Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo akusitule, akukyuse, olugero lwalukyuse. Oligenda gw'oli eyogerera wekka ng'ow'obujulizi nti nze nno gwe mulaba sirina nnyo ky'amaanyi emabega wange, saalina famire y'amaanyi, saalina buyigirize bw'amaanyi, saalina ggwanga lye basiima, saalina bisaanyizo. Katonda akikukolere, akikukolere, akikukolere Yesu. Mukama abawo omukisa. Munzikirize tutandikira awo enkya. God bless you. I love you. Imusse emikono gyo waggulu tukkirize Katonda omulamu. Imusse emikono gyo. Musabe essaala ng'eriko weeva. Musabe essaala Mukama ng'eriko weeva. Asitula abataliiko w'okwata. Asitula abataliiko w'osobola kwata. Akukwate Mukama akusitule. Akukwate Kabaka wa bakabaka akyusa olugero. Akukwate Mukama. Akukwate gwatabadde na mugabo gwonna. Gwatabadde na share yonna. Gwatabadde na portion yonna. Gwatabadde na wotandikira. Mukama akuberere entandikwa. Mukama akuberere entandikwa. Mukama akuberere engabo. Mukama akuyimuse. Mukama akuyimuse. Nsaba Katonda akuyimuse. Nsaba Katonda akuyimuse. Nsaba Katonda akuyimuse. Nsaba Katonda akuyimuse. Nsaba Mukama Katonda akuyimuse.
Yimusse emikono mwegayirire ng'ova ojja ku ntobo ya mutima gwo. Mwegayire okwegairira okw'amaanyi. Kubanga amafuta ngawulira abali ku Soloti FM bagatoola. Kubanga amafuta ngawulira abali ku Soloti TV bagatoola. Kubanga amafuta ngawulira akujjukire Mukama. Akujjukire kabaka wa bakabaka. Baligenda okutegeera nti tewalina ky'oli. Nga tebasobola kuzza wansi. Sitaani akukoze bingi. Akubyeko sente. Sitaani akukoze bingi. Bakufeze. Sitaani akukoze bingi. Bakunyaga bakugoba ku mulimo. Sitaani akukoze bingi. Akukozeseza loosezi. Sitaani akukoze bingi. Bakukyaye bw'otolina ky'okoze. Bakusasuddemu obubi bw'okoledde ebirungi. Naye Katonda akuviireyo. Yimusse emikono, yogera ne Katonda. Yogera ne Katonda, yogera ne Katonda, yogera ne Katonda, yogera ne Katonda. Yogera ne Mukama. Yogera ne Katonda. Yogera ne Katonda. Nsaba essaala eva ku mukukkiriza okw'amaanyi. Nsaba essaala eva wansi mu kukkiriza. Nsaba essaala eva wansi mu kukkiriza. Amaziga g'okaabye ebyebiro, Katonda omulamu agasangule. Amaziga g'okaabye ebyebiro, Katonda ow'ekisa agasangule. Amaziga g'okaabye ebyebiro, Katonda omulamu agasangule. Amaziga g'okaabye n'abagakukaabiza nga beewaana, Katonda omulamu akikole. Akikole kabaka wa bakabaka. Ab'amalala bakke wansi. Atoowaza ono n'ayimusa ono. Abeeko baatoowaza akusitule. Abeeko baatoowaza Mukama akusitule. Tasobola kulwa wakunyiga. Kusabira Katonda yafuna wanyiga Esther. N'amuwa entebe yali mu kaddulubaale. Entebe yali mu vasuti. Katonda n'agamba ne waliwo omukazi omunaku mulekwa talina kitaawe talina nnyina. Olugero lwe teruyinza kumala gakyuka. Bweruto lulina kukyuka nnyo. Afune wakunteera. Afune wakunteera Mukama. Yimusse emikono oba n'okukkiriza. Afune wakunteera kabaka wa bakabaka. Afune wakunteera Katonda omulamu. Afune wakunteekera. Afune wakunteekera Katonda w'ekisa. Afune wakuteeka. Afune wakuteeka Mukama. Afune wakuteeka Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Afune wakuteeka Mukama. Waliwo amafuta agatambula. Waliwo amafuta agayita. Abali ku Soloti FM, abali ku Soloti TV, abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok. Ajjula ensozi ne zitamanya. Ajjula ensozi ne zitamanya. Obulu otulosula otunula. Bw'ozuukuka wakomye mu birowoozo w'otandikira. N'ogamba ne Mukama oli nnyamba. Akuyambe Mukama. Akuyambe kabaka wa bakabaka. Akuviireyo. Akuviireyo Mukama. Akufukeeko amafuta. Akuteekeko ekisa kye n'okusaasira kwe. Akuteekeko ekisa. Akuteekeko ekisa. Akuteekeko ekisa. May the grace of God and His favor fall upon you. May the grace of God and His favor fall upon your life. May the grace of God and His favor fall upon you. May the grace of God and His favor fall upon your life. May the grace of God and His favor fall upon you. May the grace of God and His favor fall upon your life. God's grace. God's favor. God's grace. God's favor. God's grace. God's favor. God's grace. God's favor that beats all circumstances. God's grace and God's favor. God's grace and God's favor that beats all the spirit of orphanage, that beats all the spirit of poverty, that beats all the spirit of refugee, that beats all the spirit of rejection. God's favor. God's favor. Ekisa kya Katonda. Grace of God and His favor. Ekisa n'okusaasira ebiva eri Mukama byegatte n'obulamu bwo. Ekisa n'okusaasira ebiva eri Katonda byegatte n'obulamu bwo ebyo bibiri bw'obitoola. Olugero lukyuka ne weewuunya.
Bibiliya ebyo bw'obitoola ofuna omusajja atali wa bulijjo. Bibiliya ebyo bw'obitoola ofuna boosi atali wa bulijjo. Bibiliya ebyo bw'obitoola ofuna omugagga atali wa bulijjo. Bibiliya ebyo bw'obitoola ofuna omukyala atali wa bulijjo. Ekisa n'okusaasira ebya Mukama bw'obitoola ozaala omwana atali wa bulijjo. Mariyamu yazaala omwana atali wa bulijjo kubanga malayika yamugamba nti laba ekisa n'okusaasira okuganja okuva eri Katonda kwegasse naawe. Olabye ekisa mu maaso ga Katonda antumye gy'oli okutegeeza nti olibeera olubuto era olizaala omwana, n'omwana oyo aliyitibwa wa kitiibwa, alirokola abantu be. Katonda akuviireyo mu linnya erya Yesu. Imusse emikono okkiriza Katonda. Imusse emikono okkiriza omulokozi. Imusse emikono okkiriza omuwonya. Talina kimulema. Waludde mu kayumba akabi. Esita yasulanga mu kayumba k'abapakasi. Esita yasulanga mu kayumba akabi. Omusajja yakapangisanga yakolanga ku geeti. Omusajja yakapangisanga bambi ne yasikanga kijji kya mugagga. Esita yasulanga mu kayumba akatonya. Esita yasulanga mu kayumba akabi. Kaali kawala akatalina muko alikagaba naye Mukama yakegabira. Akuviireyo taata. Katonda wa Esita eyakyusa olugero lwa Esita. Twatandika n'olugero lwa Luusi ne tugenda ku lugero lwa Dawudi. Twagenda ku lugero lwa Mefibosesi. Twayogera ku lugero lwa Yusufu. Ne twogera ku lugero lwa Yefusa. Olwaliro twogera ku lugero lwa Esita. Nsaba olulwo lwe luba lwogerwako mu linnya erya Yesu. Nsaba olugero olwo lwe luba lwogerwako. Nsaba olugero lwo Mukama lw'aba akyusa lwogerwengako eri ab'amawanga. Olugero lwo Mukama alukyuse lwogerwengako eri ab'amawanga. Olugero lwo Katonda waffe alukyuse lwogerwengako eri ab'amawanga. Olugero lwo, olugero lwo, olugero lwo, olugero lwo, olugero lw'obulamu bwo, olugero lwo alukyuse Mukama. Akyusa olugero. Naawe abadde agamba olwange terukyusika, njogera Katonda soogera ku jjajjaawo. Imusse emikono gyo alabanga olulwo oluzibu. Ekizibu kyandibadde kyakubanga owulira naye obanga okyali mulaba era ng'okyawulira. Ekizibu kyo si kizibu mu maaso ga Katonda. Obanga okyali mulaba era ng'okyawulira. Ekizibu kyo si kizibu mu maaso ga Katonda. Akyusa olugero. Akyusa olugero. Akyusa olugero olw'ebyenfuna, olw'ebyobulamu, siteetasiyo. Akyusa olugero taata. Akyusa olugero. Akyusa olugero Mukama wange. Akyusa olugero. Katonda gwenyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo. Waŋŋamba wiiki eno tugyongeremu amaanyi era abantu mbateekeko amafuta. Olwokutaano nno mbalinze ku Kanani. Olw'essande Mukama. Olw'essande taata. Olw'essande kabaka w'abakabaka. Olw'essande nga tetuli mu kisiibo naye nga tugaba n'amaanyi go, nga tugaba n'amafuta go, nga tugaba n'essaala. Mukama ng'abantu batoola amafuta abantu beyiwe ku Kanani kabaka w'abakabaka. Laba ensozi ng'ozimalawo. Laba Mukama nge taata ng'okyusa olugero. Okyusa olugero kabaka w'abakabaka. Abadde wafunda n'omuwa olubiri. Okyusa olugero Mukama nge taata. Abadde n'ekutuya z'amakerenda n'omukyusiza. N'abanga bw'aba anywedde amazzi abanywa amazzi ne si kugamisa ddagala. Akyusa olugero Mukama. Amaziga gagasangule. Ennaku yo Mukama agitwale. Olugero lwo Mukama alukyuse. Ensula yo Katonda agirongoose. Akukolemu omulimu taata. Imusse emikono mugambe taata yatandika omulimu omulungi. Ansaasira ne mpulira ekigambo kino nkoleramu ddala omulimu. Ansaasira ne ngabana ku kigambo kino nkoleramu ddala omulimu. Ansaasira ne mbeera partaker of this anointing nkoleramu ddala omulimu taata. Akukolemu omulimu. Akukolemu omulimu kabaka w'abakabaka. Buli babwe buti ng'okutta akazindaalo ng'olugero lwakyuka. Oyogera abamu ne batabikkiriza na kubikkiriza naye njogera eri obulamu bwo. Katonda wa Esita kunoonya akuwa olugero olulwo. Katonda wa Esita kunoonya akuwa olugero olulwo.
bagenda okutegeera ebyafaayo bya Esther ng'ali very very well established. Akikolere Mukama. Ate nsaba akuwa ekisa n'okusaasira. Ate bibeere naawe. Okaduwe ne grace and favor. Okaduwe ne grace and favor. Okaduwe n'ekisa n'okusaasira n'amafuta ag'okuganja. Imusse emikono gye batubiteeke waggulu. Mugambe taata nkwataako. Emikono gy'Omukama gijjuza omukisa. Ebibatu by'Omukama bijjuza omukisa. Akukola obulungi obuteegaanika. N'omulogo akkirize nti waliwo Katonda waggulu wa buli mulogo. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale in the name of Jesus. Oh, webale Yesu. Agosazewo zikuba zikubira ekitaffe, imuka ne ku bigere ebyo. Imuka ku bigere ebyo mukubire engalo ez'amaanyi. Service twagisabidde, esinze ne gwe twagisabidde. Imusse emikono gyo waggulu okigole bulungi. Mukubire engalo ez'amaanyi Katonda waffe. Imusse emikono ogigole bulungi waggulu. Mukubire engalo ez'amaanyi Omutonzi waffe. Imusse emikono gyo waggulu, mukubire engalo ezo. Imusse emikono gyo mwebalize service gye wasabidde. Muwubireko. Wanika waggulu emikono omuwubireko nga webaza. Service gye wasabidde gyebalize. Service gye wasabidde gyebalize. Service gye wasabidde gyebalize. Obanga ofunyemu wanika bulungi emikono okusinga neibawo. Muwubireko taata service gye wasabidde gyebalize. Service gye wasabidde gyebalize. Service gye wasabidde gyebalize. Service gye wasabidde gyebalize. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe weebale kunjagala. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe weebale kundowoozaako. Imusse emikono gy'okusabire. Nzikiriza Katonda okukolera ng'omwezi guno tegunnagwako, era nzikiriza Katonda okusasulira ebbanja ng'omwezi guno tegunnagwako. Waliwo ebbanja erikumazeeko emirembe. Waliwo ebbanja nga n'akubanja alowooza wamubba, akulabira mu kiti kirala, naye nga bambi sitaani akutta ebibyo ate yamubuzaabuza nti oyinza omunyaga. Naye nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, sitaani oyo afe. Setaani akutta ebyenfuna byaffe. Setaani akutta ebyenfuna byaffe. Setaani akutta ebyenfuna byaffe. Setaani akumazeemu amaanyi affe. Yambala amaanyi n'omusaayi gwa Yesu okuwangula. Yambala amaanyi n'omusaayi gwa Yesu okuwangula. Yambala amaanyi n'omusaayi gwa Yesu okuwangula. Tuulanga bw'ogenda okutuula mu kyamagero kyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yimusse emikono yongera okunywerera mu Katonda. Yimusse emikono gyo yongera okwekomiitinga mu Katonda. Akunkolere bulungi taata. Mugambe taata nze bw'onkolera obulungi, kubanga era onkoze bulungi, n'ebyonompa ngenda kubeera wa mugaso mu bwakabaka bwo mu linnya erya Yesu. Tumukubire engalo ez'amaanyi. Njagala okwebaza Katonda nti abali mu lancha wa sound mujiwulira ya njawulo. Ebyuma bye twatumya Sande bijaba biteekeddwawo. Abaneyiwa mu Sunday service mujja kwewuunya ng'owuliranga yagenze mu nsi endala. Sound ngeri clear. Si kuleekaana wabula a very good sound. Amen. So tulina betukkiriza nti bagenda tuyambako. Bw'oba oli omu ku abo nga wapulegi nga weeyama mu mutima gwo, wakola obweyamo mu mutima gwo, obuleeso olwaleero, oba akatono konna k'osobola kusaba gwali ku Canaan Land oleete wano ku kituuti. Kyeweeyama kireete ku kituuti. Naawe agamba kampeeyo kano akano si kirabo si kimu kya 10, leeta ekyo ky'owulira ku mutima gwo okiteeke wano. Twongere okulongoosa omulimo gwa Katonda, naawe Mukama alongoose emirimu kyo mu linnya erya Yesu. Kale oli omwami yabasoose, abali ku Soloti FM n'abali ku Soloti TV, abali ku Soloti FM n'abali ku Soloti TV, weereza ku 0760 7 emirundi 3 8 emirundi 3. 0760 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Ali ku Canaan Land situkoleete ku kituuti. Sande eno tugenda kubanga twongera okubanga
tutereezezza mu bintu bino nzikiriza nga lwo Mukama gwagamba okukola ekisingawo kyonna kyagamba Mukama kikole kubanga takubirayo talyazaamaanya Mukama toli mukolera ne wejjusa ali ku Canaanland situkoleete mu maaso ali ku Solot FM naawe ali ku Solot TV naawe ali eyo ku mikutu gyaffe weereza contribution yo in fact gwe weereza n'ekimu ky'ekumi kyo byonna tubikozeseze wamu ali eyo ku mikutu gwe weerereza ddala n'ekimu ky'ekumi weerereza ddala n'ekimu eky'ekumi weerereza ddala n'ekimu eky'ekumi n'ekirabo kyo oweereze ne contribution ya sound ku 0760 777 076 musanvu emirundi esatu munane emirundi esatu 076 musanvu emirundi esatu munane emirundi esatu kuba oweereza 076 musanvu emirundi esatu munane emirundi esatu oba weereza ku ya Airtel eri 0708 0 emirundi etaano esembyayo 3 0708 0 emirundi etaano esembyayo 3 0708 000003 0708 000003 0708 000003. That's the number that you can send on your tithe right now, your offering and your contribution towards the campaign of renewing our sound at Canaanland. Weereza ku 0708 0 emirundi etaano esembyayo 3 oba weereza ku 0760 musanvu emirundi esatu munane emirundi esatu. Bw'obanga okozesa MTN Momo onyiga *165 *3 hash. Merchant code yaffe ku MTN Momo nyangu nnyo. Merchant code yaffe ku MTN Momo nyangu eri 64 47 57. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 64 47 57. Our merchant code on MTN Momo is 64 47 57. Where is our? Obaba boko sa Airtel Money onyiga *185 *9 hash *185 *9 hash. Merchant code yaffe eri 15221955. Our merchant code on Airtel merchant code yaffe ku Airtel eri 15221955. Mwebale nnyo mwebalire ddala abawerereyo ku masimu nga n'ekimu ky'ekumi okitaddeko n'ekirabo kyo n'owaayo ne support tukyuse sound imuse emikono gyo waggulu tusabire kino kye muleese n'abo kye baweereddeyo ku mikutu golola bulungi emikono gyo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu abantu bano nga bakyusa sound ku Canaanland abali ku mikutu gyaffe nga bawa ebimbi 10 n'ebiweebwayo bawa omukisa gaziya ensalo zaabwe bakolera ebirooto byabwe n'okusukkawo. Bano abakuwadde n'abatusabidde essaala bonna bakole bulungi. Taata kampeni eno etuuke ku Sande nga bonna nga babagenze bawaayo olina kyobakoledde. Bw'anaabawa ekitanaggwa ku Sande taata nakyo bakimalirize nga n'obomaliriza ebyabwe mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Yimusa emikono gyo kigolole bulungi waggulu. Agamba kanyweze natti olokoka lwaleero abalala olokoka okyusa bukyusa ova mu nzikiriza endala osazewo okulokoka. Ddamu ebigambo bye bimu ne byetwogera abanyweza. Gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza sazewo okwenenya okuleka ekibi okutambulira mu butuukirivu era nga nkusaba onnaaze n'omusaayi gwo Yesu ogwogera ebirungi gunzijeko endagano za Adamu ne Eva gunzijeko endagano z'omukika endagano z'ebukojja na buli ekibadde ekinondoola na buli kibi ekyegatta nange taata okinaazeeko bye nasanga mu masaŋŋanzira bye nasanga eyo mu relationships z'ensi taata byonna obimponye mu linnya erya Yesu. Nsazeewo okulokoka tewali ankaka era tewali ampaliriza. Kwegayiridde Mukama zabujja obulamu bwange
onfula ekitonde ekijja nange mmaliridde okukyuka mu linnya erya Yesu. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero. Mukama sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange Mukama gave mu kufa nga ndi muto, gave mu kulemererwa, gateeke mu kuwangula, gateeke mu kuwangaala, gave mu butagasa ne mu bwavu, gateeke mu kugasa ne mu bugagga bw'obwenkalakkalira. Amannya gange gave mu bintu ebibi byonna, ugateeke mu bulungi bw'okabaka wa bakabaka. Ongatte ku abo b'okyusiriza olugero mu linnya lya Yesu. Ndokosa olwaleero ayi Mukama, kwegayiridde Mukama, mpa ekirabo ekyo. Imusa emikono gyo musabe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu kye yasuubiza abamukkiriza. Musabe ekirabo eky'Omwoyo. Imusa emikono yongera osabe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Saba ekirabo eky'Omwoyo. Musabe Mukama ekirabo eky'Omwoyo. Musabe Taata ekirabo eky'Omwoyo. Kale mukubire engalo ez'amaanyi Omwoyo wa Mukama ajjula mu bulamu bwo. Mukubire engalo ez'amaanyi Omwoyo wa Mukama ajjuzibwa eri obulamu bwo. Zongerere waggulu mugambe nkwaniriza Omwoyo wa Mukama mu bulamu bwange. Haleluya. Weebale kulokoka. Imusa emikono gy'okusabire. Nsaba Katonda tuwabanga omusege gwonna ogukwata ku kisibo kya Katonda okugyamu omuntu. Mu linnya Yesu onywerere mu bibatu bya Katonda. Akyusa olugero lw'obulamu bwo nga bonna balaba. Ababadde baagana okulokoka balokoke nga balabidde ku gwe. Mu linnya lya Mukama Yesu. Gamba amiina. Kwata ensawo yo, kwata amasimu go, kwata wallet yo, kwata money pass yo, kwata ebintu byo byonna, kwata ebisumuluzo eby'ekidduka, kwata ebisumuluzo bya bizinesi yo, oba business card oba card yo ku mulimu bisitule waggulu. Saba omukisa gwa Mukama ogutayina buyinike. Kitange gwenyumira amaaso nga mpeereza bulijjo bano nga basitudde Mukama ge Taata ebintu byabwe nange amafuta gano ngaleeta gy'oli gapakiremu amaanyi Kabaka w'abakabaka. Ngenda gabateekako n'olwokutaano luno tugenda kwosaamu lwa mukaaga lwokka ate badde mubeeyiwe ku Kanani ku Sande. Taata obawa amafuta agakyusa olugero. Mafuta gano buli gwe ngateekako kabeera akamaniro Mukama wange Taata akakyusa olugero. Esita baagamuteekerako emyezi 6 n'omuwa feva etali ya bulijjo. Ne bano Mukama wange Taata bonna benteekako amafuta oba mpeere feva etali ya bulijjo mu linnya erya Yesu. Amafuta agago nago nga waddeyo eri Katonda gwasitudde amafuta go ali wano ku Canaan Land ku ttaka ettukuvu, ali ku mikutu, abali emitala w'amangi, abali mu diaspora, abali mu mawanga g'ebweru n'abali mu mawanga agatuliraanye wano, abali ku nsonda z'ensi eno, amafuta go nga waddeyo eri Katonda. Nsabira amasimu go galeete bujulizi, nsabira ensawo zo ne banka akawunti zo, passport, permit, business, buli kimu kyonna Katonda akikwateko. Imusa ebintu by'omubulira ekyo weetaaga. Kitange gwenyumirira amaaso nga mpeereza bulijjo waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Kama alwane n'abalwana naawe, awakane n'abawakana naawe, akwate engabo n'akagabo bye baakulemesa bagenda okwekanga ng'ate Mukama byakuwadde bisinga bye baalemesanga byonna. Akugulira olujja akutuuse we baali baakugaana bakulengere ng'oli mu maaso nnyo mu linnya lya Mukama Yesu. Kulangirirako ekisa kya Katonda, kulangirirako omukono gwa Mukama era nkulangirirako obujulizi obuteegaanika. Mukama ayongera okukyusa olugero lw'obulamu bwo nga bw'oyongera okunyiikira okumunoonya. Ayagala abamwagala n'abanyiikira okumunoonya bamulaba, abawa obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira. Kusabira omukisa ogusinga okutegeerwa, kusabira omukisa ogw'abaweereza bonna, kusabira omukisa ogwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kusingira ddala nkusabira omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu,
omukisa ogugaggabaza ogutaliiko buyinike, omukisa ogwo ogutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musa bulungi ebintu waggulu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango, Katonda akufuula ebiruboodi ye, Katonda akole ebyekisa mu bulamu bwo, wabeerewo obujulizi obuteegaanika gy'oli. Akuwa ekisa ekyenjawulo. Bangi balokoke nga bagamba baali bamanyi byakusaaga, naye Mukama kyakkoledde tebakyaddamu kukisaagiramu. Mu linnya erya Yesu ekisa kikulondoole. Musa bulungi ebintu byo twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okutusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tubiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kidde eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri n'ekaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Katonda akukola obulungi obutali butono. Musa bulungi ebintu byo. Nkusabira oluvannyuma lwa saaviisi eno obulamu bwo buleme kuddamu kubeera kyekimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbakoowoola mulancawe eno olwokutaano, olw'omukaaga tetujja kubawo na saaviisi. Mbakoowoola mu Sunday saaviisi olabe ekisa kya Katonda mu bulamu bwo. Olugero olwo lukyuke. Eyali asabiriza gwe abaagaba mu linnya erya Yesu kikubeeko mu linnya erya Yesu. Enzigi zo zeggule. Abalunda okunoonya bakunoonye. Abantu bonna ab'amakulu erinnya ly'Omukama liteeke emitima gyabwe bakunoonye, ate bakunoonye n'ekintu okwate ekirina omugaso mu linnya erya Yesu. Shalom, shalom, shalom. Have a blessed day. God bless you.